Tukwaniriza mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaliro Nzirubega Ibrahim Kasinga. Mu mboozi eno tugenda kulaba ebyo Uganda byeyiseemu bukyanga efuna obwetwaze. Obuwanguzi bw'akalulu akawamu ekibiina ki Uganda People's Congress bwe kyatuukako mu mwezi ogwokuna 1962 kyawa Milton Obote okubeera Prime Minister mu gavumenti ey'omukaaga eyakolebwa wakati w'ekibiina ki UPC ne Kabaka yekka. Olwo mu 1963 Kabaka Edward Muteesa n'alondebwa ku kifo ky'obwa President wa Uganda. Wabula ebintu byatandika okubanga byonooneka mu 1964 Delegates Conference ya UPC ng'emaze okutuula. Grace Bingira ng'awagirwa Milton Obote bwe bajjako John Kakonge ku kifo ky'obwa Secretary General w'ekibiina. Wayita akaseera katono Muteesa n'alagira ababaka okuva mu Buganda okubeera nga bayingira ekibiina ki UPC baweeyi Bingira obuwagizi asobole okubeera ng'atuukiriza ekiruubirirwa kye eky'okujja Obote mu ntebe. Wabula Obote naye kino yakisalira amagezi bw'atyo n'asikiriza bannakibiina ki DP okubeera nga basala eddiiro bayingire UPC. Era omwezi ogw'omunaana 1964 we gwatuukira UPC yali esinza ababaka abangi mu paalamenti. Olwo Obote kwe kulangirira nti omukago gwa UPC ne Kabaka yekka gusattuluddwa. Mu 1964 nateera mu mwezi gwali gwa Novemba ng'ennaku z'omwezi ennya referendum yakubwa okulaba obanga amasaza Buyaga ne Bugangayizi gasigala mu Buganda obanga gaddizibwayo e Bunyoro. Wabula akalulu kano ak'ekikungo okukubwa Kabaka yali agaanye okuteeka omukono ku bbaga eryali liteekawo akalulu kano. Okulonda kwagenda okukomekerera nga amasaza gano abiri abantu balonze gaddeyo Bunyoro. Era omwaka ogwo 1964 waliwo emivuyo egyali gyekuusa ku golodi eyali aggiddwa mu ggwanga erya Congo. Gavumenti ya kuno yakolagana n'abayeekera mu DRC abaali bakulembeddwamu Christopher Gibenye. Omubaka Daudi Ocheng bw'atyo yavaayo n'ategeeza nti Prime Minister, Deputy Army Commander Idi Amin, teekako Minisita w'ensonga z'omunda Felix Onama ne Minisita yali ateekerateekera eggwanga n'okulaakulanya ebitundu Adoko ne Chon. Nti bano be baganyulwa mu nkolagana eno eyaliwo olw'ensonga nti baafuna golodi, amasanga ateekako n'ensimbi enkalu. Daudi Ocheng bw'atyo n'asaba ensonga eno enoonyerezebweko era gavumenti n'esuubiza okukikola, wabula teyatuukiriza kweyama kwayo. January 1966 Daudi Ocheng yalaba ensonga gavumenti terina kyezikozeeko, bw'atyo n'addamu n'aleeta ensonga eno ku fulo ya paalamenti. Ensonga eno yayawula mu kabineeti kubanga Ibingira yali alina abamu ku baminisita baasikiriza bawagire Daudi Ocheng. Era paalamenti bw'etyo neeyisa okusalawo okubeera ng'ensonga eno enoonyerezebwako. Ng'ennaku z'omwezi 24 February 1966 Prime Minister Obote yavaayo n'ategeeza nga President Muteesa bw'amuggyeko emirimu gye. Ono yategeeza nti ekimugisizaako emirimu gye kwe kubeera nti yagaana okuteeka omukono ku nnongoosereza mu ssemateeka ezaali zikoleddwa omwali ebbaga ery'okubeera nga referendum ebeerawo. Era Obote n'ategeeza nti ensonga endala kwe kubeera nti Muteesa yali atambuza amagye okugajja mu bitundu ebimu gateeka mu bitundu ebirala nga kw'otadde okusaba obuyambi era obw'amagye okuva ebweru w'eggwanga n'ekigendererwa eky'okuwamba gavumenti. February ng'ennaku 25 1966 Cabinet meeting yali etudde Ibingira, Emmanuel Olumu, Baraki Kiria, Mathias Ngobi ne George Magezi baakwatibwa. Bano bonna baali bawagidde ekiteeso kya Daudi Ocheng ekyokola okunoonyereza ku nsonga za gold eyali aggiddwa e Congo. Era bano kyagambibwa nti baali bakolagana ne Muteesa okubeera nga bawamba gavumenti. Omwaka gwe gumu 1966 olubiri we baalulumbira ennaku z'omwezi 24 ogwokutaano. Uganda Army yalumba olubiri era Abaganda abawererako ddala abaali bazze okulwanirako Kabaka Muteesa baabatta, abamu ne babaziika nga balamu nga wabula Muteesa yasobola okudduka, bw'atyo n'afiira mu buwaŋŋanguse. Olwo omwaka ogwaddako 1967 ssemateeka eyaliko baamujjungulula. Obote n'aleeta ssemateeka omulala eyakazibwako erya Pigeon Hole Constitution. Era nga mu ssemateeka ono Obote mwe yategeereza nti Uganda efuuse Republic, bw'atyo n'agoba obwakabaka bwonna. Omukulu ono yafuga
paka mu 1971 Idi Amin bwe yamuwamba ng'ennaku z'omwezi 25 January. Amin okuwamba obuyinza, Obote yali ali mu kuva mu Commonwealth Singapore. Amin ng'ali mu buyinza mu 1972 yayise ekiragiro ekyakanga ensi yonna bwe yawa abayindi emyezi 3 gyokka nga banyonyodde engugu zaabwe bave mu Uganda olw'ensonga nti baali baganya okufuuka bannayuganda ate ng'ebyenfuna baali babitadde mu mikono gyabwe nga bannayuganda bayagga. Mwaka gwe gumu ogwa 1972 abayeekera omwali aba Kikosi Maalum Fronasa ateekako n'abalala baalumba gavumenti ya Idi Amin obula baasanga Amin mwetegefu n'abakuba n'abatta abamu ne badduka ne baddayo Tanzania. Era mu gavumenti ya musajja mukulu Amin mu 1976 omwezi gwali gwa mukaaga bannansi ba Palestine baawamba ennyonyi ya Air France ne bagireeta ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Uganda ekikulu Entebbe. Abasaabaze abasinga obungi mu nnyonyi eno baali ba Jewish era nga kino kye kyaleetera bakomando okuva Isirayiri okubeera nga bajja wano mu Uganda nga wayise ennaku 10 okununula abantu baabwe. Era nga mu lulumba olwo Uganda yakosebwa nnyo naddala mu Uganda Air Force. Olwo mwaka gwa 1978 amagye ga Uganda bwe gaalumba Tanzania ne gawamba Kagera, Tanzania yayanukula na kulumba Uganda ng'erina abayeekera bannayuganda abaali mu nsi eyo. Bwe batyo ne bajja ne bajjako Idi Amin. Uganda yagenda mu kalulu akasookera ddala bukyafuna obwetwaze mwaka gwa 1980 era ng'akalulu kano kaalimu emivuyo mingi nnyo egitagambika. Kagenda okuggwa nga UPC kawangudde nga ba UPM abaali bafunyeyo omubaka omusi bamativu era bwe batyo ne bagenda mu nsiko nga bakulembeddwamu Yoweri Museveni. Bano oluvannyuma baatuuka ku buwanguzi mu January ng'ennaku z'omwezi 25 1986 ne bawamba Kampala. Museveni n'afuuka pulezidenti paka okutuusa olunaku olwaleero. Olwo mu 1993 amaaso mu nsi yonna abantu baali bagatadde ku Uganda olwa Pope John Paul II bwe yakyala mu Uganda. Mu 1995 yadde ng'olutalo lwa Kony ne Museveni lwali luyindidde akaseera obula mwaka guno lwali lweyongedde okubeera oluzibu ennyo ng'ebikolobero bingi ebyakolebwa ku bantu b'omumambuka. Era mwaka gwe gumu ogwa 1995 ssemateeka omuggya yabagibwa n'atandika okubeera ng'akola obula ng'emabega gonna Uganda yali etambulira ku Pigeonhole Constitution eyo-1967. Mu 1996 Wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Mu 1996 Uganda yagenda mu kalulu akawamu era ng'akalulu kano kawa bannayuganda essuubi nga bonna bagamba nti lyekkuba ettuufu ery'obukulembeze Uganda lye yali ekutte. Pulezidenti Museveni yafuna obululu obutayinaalina mu kalulu kano nga bannayuganda bangi baali bamwesiga. Mu ebyo Uganda byeyiseemu tuyinza nate era kubuusa maaso Uganda bwe yagenda maaso n'okulagana n'amawanga agowererako ddala ne balumba eggwanga lino lya Democratic Republic of Congo. Era nga kino kye kyavamu n'okuttibwa kwa Pulezidenti Laurent Kabila teekako n'abantu abali obukadde 5 n'okusoba abaafiira mu lutalo olwo. Mwaka gwa 2003 abakulu baategeeza nti mwaka guno gwa byafaayo mu ggwanga lino erya Uganda olw'ensonga nti Kony baali bamugobedde ddala mu Uganda wano ng'addusa ayingidde Galambe Congo n'abamu ku balwanyi be ng'eno gye yava n'agenda mu Central African Republic gy'agambibwa okubeera nti gyali olwaleero. Mu Julayi 2005 ebibiina by'obufuzi byaddamu okufuna akamwenyumwenyu ku matama olw'ensonga nti babiwa omwagaanya okubeera nga biddamu okukola ebyobufuzi omwali okugula offices mu bitundu eby'enjawulo okuba ziraare n'okuleeta abantu okuva mu bibiina ebyo okwesimbawo. Omwaka gwa 2005 teguyinza kubeera nga gwerabirwa abantu bangi
olw'ensonga nti gwe mwaka Paalamenti lwe yasalawo okubeera nga bakyusa ssemateeka ne bajjawo ebisanja, wabula nga kigambibwa nti kino kyakolebwa nga bakikolera muntu omu musajja mukulu Museveni, era nti bano kikola baali baguliriddwa bugulirirwa n'essente z'omuwi w'omusolo. Mu 2017 nate era ekikolwa kye kimu kyaddamu okulabibwako, Paalamenti bwe yasalawo okubeera ng'ejja ekkomo ku myaka egyali gyateekebwawo omuntu gy'alina okukomako okufugira eggwanga lino. Kino kyaleetera ababaka mu Paalamenti okulwana, era ng'ab'ebyokwerinda bawalirizibwa okubeera nga bayingira Paalamenti ne bakwata ababaka b'opposition ne babatulugunya ne babaggalira n'okubaggalira. Bw'otunuulira ebyobufuzi bya Uganda, bukyanga efuna bwetwaze, tewali kibiina kya byabufuzi kyali kimamidde Central Region nga National Unity Platform bwe yakikola. Era nga NUP yava mu mugendo gwa People Power Movement, bwetyo nejja neefuuka ekibiina ky'ebyobufuzi ekyaggula abavubuka amaaso abaali balabibwa nga abatalina kye basobola kukola, abali awo nga n'ebyobufuzi tebabisobola. Ensonga enkulu omuntu gy'atayinza kubuusa maaso bukyanga Uganda efuna bwetwaze lyeddembe mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba ly'alina olw'okuba ng'ali mu magye okubeera ng'ayogera nga bw'ayagadde ku nsonga z'ebyobufuzi ne wataba waamukuba ku mukono, kyokka nga bangi abaali mu magye abaavangayo ne boogera ku byobufuzi ne bakwatibwa n'okubasiba ne babasiba.